Yes, check microphone 1 2. Jagala nate kwano gwangali ampuliriza nkutumiddeko nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Osibye otya era nga bitambudde bitya sites zaawo? Nabasuubiza ne mbagamba nti tugenda kwogera ku mwoyo. Sonyiwamuko ebima byange bicyankananyemu, naye tuli ffenna mu linnya lya Yesu. Nakutegeeza ne nkugamba nti bingi ebigenda mu maaso byewetaaga okuba nga otegeera. Nina byenkuleetedde byotasaanidde ate kulabika nti nno osubwa. Kutumiddeko omukwano gwange ali mu Qatar, ali mu Bahrain, ali mu Uganda, Kampala, ali mu Kenya, Sudan, Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi, abali mu Scandinavia, abali mu Europe. Big up, we conquer. Bingi byenkuleetedde. Nakutegeeza nti tuli ku program eyitibwa Amaaso ku Kanisa Church Attack. Mulimu ebintu bingi bye tulaba. Tulaba attack ezikolerwa ku baana, tulaba attack ezikolerwa ku bufumbo. Tukyali ku bufumbo era nga mbajjukiza nti abaalaba episodes eyasooka musobola okutegeera wa gye tuvudde. Nabagamba nti waliwo enteekateeka namutayika 10 ziri programmed okulabika nti bino byonna byolaba ebigenda mu maaso bituukirizibwa. Alice Ann Bailey 10 points program ziyalabika nti yaleka emabega myaka jadda yafadda, myaka kati giringa 7 nga yafadda, naye nga byeyaleka bikyagenda mu maaso, biri mu pipeline okulabika nti mission abasajja ze bateekateeka zituukirira bassebo ne bannyabo. Zonna program ze bakola butereevu zirumba kanisa era zisuula kanisa. Ekibinja ky'abasajja abo abakutte ensi mu mukono gwabwe bafuba nnyo okulabika nti buli kimu ekyali mu program points 10 bassebo ne bannyabo bafuba okulaba nga buli kimu kituukirira okusuula ekanisa. Nabategeeza ne mbagamba nti ekanisa bwe batagiremaza bagijjamu eriiso oba okugijjako okugulu, bweteremala enaayavula. Bassebo ne bannyabo bwetaayavule eneewalula, naye nga bakendezezza emisinde gyayo ze program abasajja ze balina. Bw'oba oyagadde osobola okukola okunoonyereza the 10 points of Alice Ann Bailey. Mu programu ezo ze bakola mulimu program point gye tuliko twayogera ku baana. Balina episodes osobola okugoberera ku YouTube channel yaffe eya Just Gospel Media Uganda n'ofuna information eyo. Era mbajjukiza nti tukyalina ebbanja ddene okulabika nti twongera ku episodes z'abaana kubanga ebintu bingi
ebintu biyitirivu nnyo nnyo bye tulina okukavalinga, tebisobola kuggwaayo. Tukyali maaso ku kanisa, marriage under attack, kuba abasajja bagamba mu pointi yaabwe destroy Christian family structure. Tukuletedde engeri abasajja gye bayiseemu okulabika nti family structures bazisuula. Olwaleero mu butereevu waliwo ebintu bye bakola nga mwe muyita omwoyo oguyitibwa ogwa Jezebel. Njagadde leero nkulage omwoyo gwa Jezebel gwe guliwa. Bwe boogera ku Jezebel kiki ky'otegeera? Njagala kutegeeza nti Jezebel lyali linnya nga bw'onaawulira nti amin dada, nga bw'onaawulira erinnya lyo, kale nga bw'onaawulira erinnya erya Lucifer. Tosobola kutuuma mwana wo linnya Lucifer kubanga lyayambala ekintu ekikyamu naye nga lyali linnya ddungi. Erinnya ly'Obote, Amini, kizibu mwana kutuumibwa linnya Amini kubanga erinnya lya Amini lyayambazibwa oba lyayambala ekintu ekibi. N'olw'ensonga eyo erinnya lino eriyitibwa Jezebel linnya lya mwana wa buwala, era yali alina kitaawe, yali alina maama we. Taata we yali ayitibwanga Ethibal. Ebiseera ebyo yali kabaka wa Sidoni. Taata w'ono omuwala Jezebel yali kabaka mu Sidoni era yali mukulu ow'ekibiina, kankiyite ekibiina, cult, enjigiriza ey'obulimba, ensamize, omwali nga kikatonda kye bayitanga ki Baal. Abajjukira Bayibuli nga musoma mujjukira omusajja ayitibwa Elijah nga alwanagana ne bannabbi ba Baali oba abayite ba Baali. Abo bonna ayali abakulira Senkulu Mandwa, basebo ne banyabo, yali ayitibwa Ethibal, era nga taata we yali taata w'ono omwana omuwala ayitibwa Jezebel. Babaali bano baali bakatonda b'Abakanani, era nga bakatonda abo betuyita ba gods, baali ono kikyali kikatonda ekyali ekikulu ekiwoomebwemu omutwe, ngambe nti yali Senkulu Mandwa. Kinajjukirwa nti mu byafaayo bya Bayibuli mu ndagaano enkadde bannabbi ba Katonda basinga nnyo okulabika nti nno basumbuyizibwa n'ekikatonda kino ekiyitibwa Kibaali, era bangi battibwa. Baali saagadde kugendayo nnyo eyo, naye njagadde nkuwe ku byafaayo naawe otambule ng'olina ky'otegeera nga nkunyonyola omwoyo guno oguyitibwa Jezebel. Abasajja basinzanga Ababaali
eno yali nkola y'Abajju abamu mu nzikiriza ze balinga balimu mu biseera by'abalamuzi. Abamu mulina Bayibuli zirimu ekitabo kye bayita eky'abalamuzi. Basebo ne bannyabo, bw'onoosoma Balamuzi 3:7 ojja kulaba Babayaali bano engeri gye bali batwaliramu Abayisirayiri. Kyenkutegeezezaako nti Abajju nabo bagendanga ne basinza Babaali, ne basinzanga Baali oyo, era Bayibuli egamba nti bakola ekyomuzizo mu maaso ga Katonda. Bwe beerabira Katonda waabwe ne baweereza Baali. Basebo ne bannyabo, Bayaali waliwo n'omulala gwe basinzanga naye nga yali cult, yali Ashidodi. Kale soma Bassekabaka ekisooka 16 3:1 mpaka 3:3 kwadde homework nakutegeezezaako waggulu. Soma Balamuzi 3:7 ojja kulaba Bayaali oyo. Basebo ne bannyabo, nkyali mu kuteekateeka, saagala kuddusa speed, ndi mu kunnyonnyola kulaga Jezebeli wajjava. Omukyalo ono ayitibwa Jezebeli. Mu biseera ebyo kabaka Ahabu nga yatwala Isirayiri yawasa omukyalo ono ayitibwa Jezebeli, era Jezebeli n'afuuka kaddulubaale oba n'afuuka queen, era y'omu kubaleetera abaana ba Isirayiri oba okuleetera Isirayiri abamu ku bo okulabika nti nno batandika okukyuka nga basinza Babaali. Olw'okubeera nti nno ye ne kitaawe Ethibaal bali basamize nga balina cult, omukyalo ono ate bwe yagenda mu bufumbo ewa kabaka Ahabu, basebo ne bannyabo, n'atwalayo ebyokoola. Kabaka Ahabu, Isirayiri nabo sebo ne batandika okulabika nti nno bavuunamira Baali. Bassekabaka ekisooka 16:28 mpaka 3:2 ojja kuba weetegereza. Era mu byafaayo bya Isirayiri, Ahabu ne Jezebeli nga bafuga nga bakulembera Isirayiri bye byali ebiseera ebikyasinza okubeera ebibi, ebikyasinza okubeera ebizibu ennyo mu byafaayo bya Isirayiri ng'ekulembera obwakabaka bwonna. Ahabu ne Jezebeli ebyabwe byali bibi nnyo nnyo nnyo, kubanga byajja Isirayiri ku Katonda omulamu ow'abajjajjaabwe. Basebo ne bannyabo,
Lwaki bino byonna tubireeta? Njagala nkuleetere Jezebel spirit omutegeere, kubanga gwe gumu ku mwoyo omubi, yemu ku ngeri Sitaani gy'ayiseemu okulabika nti number 1 asuula abaweereza abamalamu amaanyi, amenye obufumbo, alimu ne mu by'obufuzi. Jezebel nkutegeezeza nti lyali linnya lya mwana wa buwala, era yaliko n'abakyala kaddulubaale n'abagereka mu bwakabaka. Naye ekyamuliko emabega yaliko omwoyo gwamuliko, ng'omwoyo ogwo gusuula, gutta bannabbi ba Katonda. Njagala nkuwe incidents ez'obulamu bwa Jezebel, characters ze, tudefininga omwoyo guno ogwa Jezebel okusinziira ku characters Jezebel ze yalimu, Jezebel ze yakozesanga okulabika nti amenye obwakabaka bwa Katonda. Ekisooka, Jezebel ali nnyo obsessed for dominion, ayagala nnyo obufuzi, ayagala nnyo okuwamba amatwale, ayagala nnyo bwabeera y'aba awambawo, bwabeera y'aba atwalawo, n'okulabika nti abasigadde abakontrolinga nga bali mu mikono gye. Basibo ne bannyabo, guno omwoyo guli either ku basajja oba ku bakazi, naye okusinga ennyo gutambulira nnyo mu bakazi. Mwoyo mubi nnyo, era omwoyo guno njagala nkutegeeze nti mu rankings hierarchy za Sitaani gwe mwoyo gwasinga okukozesa, oguli ku level eya waggulu. Gulina amagezi, tegupapa, gutwala obudde, naye nga gutegeeza kye gukola. Kutegeezeza nti mugezi nnyo. Gwagala nnyo okulabika nti noguwamba dominion, gwagala okufuga, gwagala okuwamba. Buli wobeeraawo ng'olina omuntu gw'oli naye, naye nga yagala nnyo okuwamba, yagala nnyo y'abaafuka, yagala nnyo y'abaabafuge, si mu bulungi naye nga mu bubi. Omukyala ono Jezebel bwe yafuuka n'abakyala, n'asalawo okukola campaign okulabika nti nno Isirayiri eva okuweereza Katonda waabwe omulamu, Yahwe, eweereze Babayaali. Era bannabbi bangi nnyo bwe baagaana ne babeera against campaign ya Jezebel, bangi baaviiramu okufa, bangi bannabbi battibwa, bassekabaka 18:13. Y'ensonga lwaki ku Bikulirwa 2:20 agamba nti nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi Yezebeli eyeeyita nnabbi, akyamya abaweereza bange mu bwenzi, akyamya abaweereza, adda bannabbi, abasuula mu bwenzi. Jezebel, omwoyo guli so cunning,
gulina obukugu bwa kika kya waggulu nnyo nnyo nnyo. Muzibu, guwoomerera, tegupapa, gutunula, ne gutwala time, ne gukolako attack nga naawe weeyagalidde. Basebo ne banyabo, saagala mwerabire Samusoni, naye gwamukuba. Samusoni yali alina amaanyi, yali naggwano nga muwonge wa Mukama kuva mu buto, gwamukuba. Delila n'abuuza Samusoni, amaanyi go galiwa? Samusoni n'amubuulira, gali mu nviiri. Si mwangu, tegutya, ne woba weeyitaani kukukuba. Gyegyo emyoyo egimu egiri seeti gye bali mu kusindika mu baweereza ba Mukama gibakube. Abamu babaseetinze mu bufumbo, naye ng'omukyala gw'olina alinamu omwoyo gwa Jezebeli. Osobola okutambula naye emyaka 10, myaka 2, myaka 5, mwaka gumu, n'akukuba n'otadda ngulu. Yezebeli ono mu biseera ebyo nga bafuga, yali alina omulabe eyali akyasinze, yali ayitibwa Elijah. Jjukira nti Elijah yateekawo challenge, n'agamba nti mbadde njagala twawule. Ojjukira Bassekabaka ekisooka 18, olunya olusooka paka 15, tusoma maleeyo. Yabagamba nti mujje twawule Katonda, kufe twawule Katonda omulamu, tusalewo. Jezebeli ng'afuuse ttapu nnyo, nga Sebannabbi, nga dda. Obadiya naye yali amutya, ng'atya Yezebeli, yali amutya. Naye yasobola obulamu bwe bukuuma okubeerawo okulaba Eriya. Yamutya, ayinza okuba nga yamuwa n'ekitiibwa okusobola okulabika nti obulamu bwe buwonyezebwa. Naye yali wa kufa kuba yali amutya nnyo Obadiya. Osoma Bassekabaka ekisooka 18, 14, yakwetegereza nga Obadiya naye yali ategedde omwoyo guno, yali ategedde Jezebeli nga mukazi yali muzibu nnyo. Yali ayitiridde okutta bannabbi ba Mukama nga bangi abasuula mu bwenzi ne bazikirira. Eriya yalaba nga kiyitiridde, n'agamba nti nedda, mujje mu ringi twekube tulabe Katonda waani anaasinga wetunaavuunamira. Ssebo ne bannyabo, Bassekabaka kisooka 18, olutalo bwe lwatandikira awo. Elijah n'abagamba muyite bannabbi, muyite Katonda wammwe Baalu tumulabe.
yasobola Katonda wa Isirayiri n'awangula bannabbi ba Baali ne Baali oyo Kalti, guzimu ogubi, ogusamba ogubi, Jezebeli bwe yali asamirira ne guwangulwa. Basebo ne bannyabo, Jezebeli ono enfa ye nayo yali nzibu nnyo, era wano kano kagenda eri mmwe abakyala abeekolako, abeewunda, abeekuba makeup, abakyusa ensusu zammwe nga mwagala mufuuke white as snow, mwagala mufuuke bazungu nga mutintinga emimwa, lipstick, ne mwesiiga face n'ogiteekako layer emu, bbiri, ssatu, nnya, ng'oyagala okukyusa endabikayo, naye nga ekikukyusa endabika ekigendererwa ekiri emabega waakyo si kulabika bulungi wabula kusikiriza. Basebo ne bannyabo, ogwo mwoyo gwa Jezebeli. Basebo ne bannyabo, Bassekabaka ekyokubiri 9:29 paka w'onaasoma n'okoowa, waliwo omusajja ayitibwa Yehu. Yakyalako ewa Ahabu. Jezebeli olwategeera nti Yehu ajja, Bayibuli esomesa nti ne yeetona, amaaso n'agasiiga langi, ne yeeteekako, ne yeekuba makeup, n'agenda mu ndabirwamu ne yeekuba makeup alabike bulungi, n'ekigendererwa kye kyali kyakwagala kusuula Yehu. Basebo ne bannyabo, mwegendereze omuzimu guno omubi, omwoyo guno ogwa Jezebeli gukozeseza nnyo abakazi okwekuba makeup, okwambala. Mulina ebintu bye mwambala kati, n'olaba omuweereza mukyala n'agula ekiteeteeyi n'agenda ku kituuti, amabeere nga galingiza. Ogwo mwoyo gwagala kusikiriza Yehu, nga Jezebeli bwe yali ayagala okukola mu Bassekabaka ekyokubiri 9:29 paka 37, bwe yali ayagala okusuula Yehu amutte. Yeetonaatona. Mulina ebintu bye mwambala kati, olina ayambala omukono gumu, n'ayambala ekiteeteeyi kiriko omukono gumu, ayambadde omukono gumu, mwambala gagwira, mumala gagwira byakwambala, temukyayambala bulungi, mwambala kusikiriza. You are dressing to attract. Ne mu kanisa mwebiri, bu miniskirts obo bonna bwe mwambala, makeup yonna bwe mukola, temukola bannange kulabika bulungi, but mubikola to attract. And when you attract, you are going to kill. Jezebeli kye yabala ng'ayagala kutta Yehu. Jukira Yehu ono yali komanda
ewa Ahabu nga yakomandinga amagaali, naye yali takolagana nga tayagalira ddala Jezebeli. Jezebeli naye yali akimanyi. Yali agala mwataakinga. Jezebeli yagenda waggulu mu ddirisa alingize wansi alabe Yehu. Jezebeli n'avaayo waggulu n'agwa n'afa. Omusaayi gwe ne gukulukuta. Jezebel ali so seductive, ali so attractive. Naye omwoyo muzibu nnyo teguwoneka. Abakyala abali ku nguudo abatunda emibiri gyabwe, omwoyo oguli emabega waabwe Jezebel spirit. Basebo ne bannyabo, omwoyo oguli emabega wabo abamenya amaka g'abannaabwe betuyita ba marriage breakers, ekiri emabega waabwe mwoyo guno gutta emikwano, gusuula amakanisa, guwoomerera nnyo. Bangi twali tukula, basomesa baffe baatugambanga nti bw'oba okula ng'oyingira puberty ofuna kye bayita wet dreams, weerootolera n'obeera ng'abadde n'omukyala mu buliri. Basebo ne bannyabo, ekyo kikyamu. That's a Jezebel spirit. Egyo myoyo egirumba ekiro ne gikwebakako. Lwaki bwe kiba nti wet dreams? Lwaki bw'okula bangi bakula ne basigala nga bafuna entaleezo ez'omwoyo, nga balaba ekikazi, abakazi abanyirira, abalina amabeere agayimiridde agatukula, nga beebaka nabo. Bagenda omaliriza era ng'obuliri bwabwe butobye, nga n'amaanyi gabawedde, nga balinga abava mu kikolwa ate nga basajja bakulu, bava dda mu pulayimale. Naye nga mu pulayimale baatugambanga eyo ebeera puberty oba okula. Kumbe Jezebel ogwo mwoyo mubi. Kyovula nti n'oba ng'oli mu kirooto ng'olwanagana nagwo, kizibu kya kuyita linnya lya Yesu kuba guwoomerera nnyo. Singa waliwo ekikutuga, awo oyita Yesu. Yesu jangu nnyambe ekintuga, abamu bayita maama. Naye guno bwe gujja okulumba, gujja kuwooma, gujja guwoomerera, teguwoneka, gwogera mpola. Basebo ne bannyabo, guli so attractive, tegupapa, tegwekalakaasa, tegwagala kumanya nkola zaagwo. Gwegwo mwoyo gwalumba Samson mu Kyabalamuzi 16 olunya olusooka. Samusoni n'agwa mu mutego gwagwo
yali omusajja ow'amaanyi. Yamaliriza Samusoni afudde gakamese. Delila yabuuza Samusoni mu Kyabalamuzi 16:6 soma paka wokoowa. Yamugamba nti mbuulira amaanyi go we gali Samusoni ng'ali mu kifuba kya Delila. Ogwo mwoyo mubi nnyo, bwe gukulumba bw'oba obadde olina mukyala wo olwo aba afuuse kiwulenge. Bwe gusalawo okulumba ne gukolako attack omwoyo gwo ogwa Jezebel, mukyala wo olwo aba afuuse kimonde. Mukyala wo aba afuuse kisiraani. Nkutegeezeza tegutera kukozesa nnyo basajja, gukozesa nnyo abakyala kubanga gwali nnyo mu Delila. Gukuleetera okukyawa, okwawukana n'abo abakuli okumpi abalina enkolagana naawe ey'omuggundo. Gulwana nnyo gubatabule. Bategeezezza okuba nnyo obufumbo, okuba nnyo amakanisa, okuba nnyo abasumba abaweereza. Ebiseera ebisinga gukuleetera ne suicides, n'okola suicide mission bamala okukyawa. Njaga otunule weetegereze buli ewali ensonga ekukyayisizza munno oba mukyalawo n'owulira ng'omukyaye tokyamwagala. Basebo ne bannyabo babawo ensonga. Kutegeezeza guli so seductive, gukozesa amagezi ga kika kya waggulu nnyo, gutekinga time. Kutegeezeza gutekinga time yonna until we gukukuba ku mutwe toguwona. Yehu yagulabukira ne Eliya yagulabukira kuba naye gwali gumunonyeeko. Basebo ne bannyabo, gino emyoyo girina amannya era girina rankings. Tugidescribingira mu bikolwa byagyo. Bw'owulira erinnya Jezebeli lyali linnya lya muntu, mwana muwala. Nibi yali akola bidescribing omwoyo gwamuli emabega. Ebiseera ne bisinga emyoyo gino gibeera n'amannya gaabyo nga matonde, kugeza nga Lucifer lunnya ddungi, teyali sitaani. Jezebeli kati bw'oyita Lucifer ojja kuteekako aka devil, Jezebel aka Jezebel spirit. Mbi nnyo nga bw'onaabeera n'erinnya lyo nti gwe gundi ne bakazaako erinnya bwe riti. Emyoyo gy'okwaka, emyoyo gy'obutemu, emyoyo gy'obusungu, njagala kutegeeza nti omwoyo guno ogwa Jezebel guli so intelligent, guli so cunning. Basebo ne bannyabo tegupapa,
tegulina gwe gutya, guwomerera, gubala mission ku mission. Bwe ziba levels za mizimu, basebo ne banyabo guno tukuwalya generali, gulinanye commander in chief. Kutegezeza guli so seductive, kutambuza obukyayi, guwalana, mugezi nnyo mu kulimba ne mu kukiitinga. Gusobola okuwa ebirooto ebifu ebibi, gusobola okuwa ebirooto ng'olaba omwami wo alina omuntu gw'ali naye mu bwenzi, n'okera ku makya n'otaagula baawo n'omugana Mukama yakundaze ng'oli mu bwenzi. Mukyankalana nkiddamu nkibagamba, Jezeberi tayagala kulaba maka gonna nga gayimiridde ntende. Nakutegeezezaako episodes marriage under attack, ojja kuginoonya. Nabadde nkulaga nti bano abasajja abalina enteekateeka ez'okusuula ekkanisa bamanya nti bwe tulumba amaka, marriage, ne tugikuba, ekkanisa eba egudde. Sisobola bikuddiramu byonna. Ojja kunoonya episode eyo obiyige, kuba bwe naasalawo okubiddamu byonna kiyinza otwala obudde, ate bye tubadde tutunuulidde ne tulema kubisaako maaso. Spirit of Jezebel. Nakutegeezezaako nti Alice Ann Bailey yali mukyala Mungereza naye nga yatambula n'agenda mu ggwanga erya Amerika gye yakulira, n'asoma ebitabo. Yafuna okwolesebwa omusajja omuwanvu ennyo ng'amugamba nti weeteeketeeke. Yali alina emyaka 15, 16, n'amugamba weeteeketeeke kuba olina omulimu omunene gw'ogenda okukola. Byali birooto. Alice Ann Bailey ne bamuwa manto okuva eri emagombe, ne bamuwa ne byalina okukola missions, n'awandiika ebitabo. Mu Alice Ann Bailey muvuddemu cults nyingi, muvuddemu bannabbi ab'obulimba bangi, muvuddemu enjigiriza enfu, enjigiriza nga omusajja alina okubeera n'abakazi 2, 3 naye nga nabo bakwata Bayibuli. Ojja kunoonya episode eyo nayo gyeri, twagyogerako. Nteekateeka ya Katonda ery'obufumbo ng'abasajja baagala okukyusa structure y'obufumbo bagisuule. Bakozeseza guno omwoyo gwa Jezebel nga bakola ebintu biyitirivu. Maliriza nga mbagamba basibo ne bannyabo, marriage is under attack. Ate nakutegeeza nti marriage bwebanga eri under attack, buterevu ekkanisa ebeera under attack. Ezo ensonga nazikunnyonnyola, ojja kuddayo atawuliranga ku episode eyo ojja kuginoonya. Kuba tubutambuliza mu episode, sagala obeko kyominsinga.
waliwo firimu gye nalaba nga abajaasi babawambye bali mu bakuba masasi, oli n'akwata radio call n'agamba mayday mayday mayday. Ke kaseera tukwate radio call ez'omwoyo, tugambe Kristo nannyini kanisa ti mayday mayday mayday, we are under attack. Yagalagana mwe abakyala bagenda mu makanisa ne mulegeza amabeere ne gafuluma wabweru, muleeta okwaka eri babbulaaza. Ojja kukola ekintu ekyo ng'ekigendererwa kyo kirala. Mu Bayibuli temulimu abeetonaatona? Gye bali, era gye bali abeetona ne bateekako ebyokwewunda, naye ng'ekigendererwa kyabwe tekyali kya seducing. Njagala kutegeeza buli woteeka make-up oyo ku mubiri ne weewunda munda mu ggwe, kasita owuliramu ekintu ekigamba onyumye, ogenda bakuba, olabika bulungi, bagenda kuyiika amatu, bagenda kuyiika amalusu, obasimulidde ka dress, manya you are Jezebel. Ogenda ku mission, olwoteekamu akateeteeyi ako, kasikaati ako, siriti n'ogisika n'ekomeno waggulu, mbategeeza mwegendereze ebintu ebyo. Mugenda kuleeta obuzibu. Olina omulaba ng'ayogera naye nga n'emimwa ate agyeko ne ku mimwa ginnaayo, ogwa waggulu tayagala gukke gwa wansi, tayagala make-up wayiike. Mbalabula ebiteeteeyi ebyo bye mwambala, mbalabula enviiri. Mulina enviiri kati ze mwambala ku mitwe nga zijja, kano akaviiri akamu ne kagwa eno, kano akalala ne kagwa eno, ne bubeera obuviiri bubiri nga buyiseemu. Basebo ne banyabo, ekyo kino temumanyi kyekitegeeza, temumanyi ne gye kivudde. Mulaba bulabi ne mukoppa, temumanyi na kyekitegeeza. Ago mayembe, you are showing horns. Ago mayembe gali abiri ku mutwe. Amayembe gali abiri ku mutwe. Basebo ne banyabo, buli kintu ky'oyambala, buli kintu ky'okola, you are representing something. Balokole mu kanisa, buli ky'oyambala, you are a representative of God or of devil. Njagala bategeeza nga maliriza. Nti omwoyo guno, Jezebeli ono gwe tubadde tubagamba, gwe tuli mu kutunuulira, awomerera nnyo, mugezi nnyo nnyo nnyo, muzibu wa kutegeera. Ali so humble, ayogera yeewoomereza.
Jezebeli ebiseera ebisingawo omulabira atya okusoma ekigambo kya Katonda. Bya Katonda bimubowa nnyo, atunuulira nnyo zimensioni ze okuzimaliriza. Asobola okufuuka kyonna ky'ayagala naye ng'akutemudde. This is the spirit of Jezebel. Kutegeezeza Jezebel linnya nga wowulira erinnya lyo, naye ebikolwa bye yali akola Sitaani yamukozesa okukola ebyo byonna. Kyava n'ayitibwa Jezebel spirit. Kutegeezeza yayagala okutta Yehu, yeteekateeka agende alumbe Yehu. Yehu ono yali komanda ow'amagaali ga kabaka Ahabu. Nkutegeezeza yeekolako, yasiiga enjala, yeebyula ng'enjogera bweri n'anekaneka yenna, naye ng'ekigendererwa kye kyakugenda Yehu amulabe. Bw'amulaba bemwenyemwenye, amale amukube. Tekyasoboka. Jezebeli n'afa. Jezebeli yayagala okulumba yali nabbi Eriya, naye teyasobola. Kutegeezeza ne nkugamba nti Obadiya naye yali amutya, Obadiya naye yali abulawo katono. Gwegwo omwoyo gwa Jezebeli gwagala nnyo okuwambawamba. Bw'osanga ng'ono abye bwa munne, ate gwagala nnyo okuwoza. Weewolereza mu kibi, gubeera n'amalala ag'omunda. Gusobola okulaga nti guli hambo, naye nga munda guli mu kwetereza gukupe. Venom. Muzibu nnyo, gutta bannabbi, gubasuula mu bwenzi. Kyova olaba oli asobola ovaayo n'agamba nti ono ye mwami wange, ne weebuuza yafuuka ddi omwami? Basebo ne bannyabo, njagala malirize nga mbagamba, bw'oba ogudde mu kibi, bw'oba ogudde mu nsobi, kakkana, kkiriza Yesu akusaasire, kkiriza Mukama akutaase, tomera malala, tozimbya buwawaatiro. Be humble. Repent. Kkiriza mu byonna, sooka okkirize nti okoze ensobi. Kkiriza nti oyonoonye. Bw'omala okukkiriza ne weetowaza maaso ga Katonda wa kisa, akyasobola okusaasira. Ekibi, kukola kibi n'osigala ng'okyakalambirira, n'osigala ng'okyalaga nti gwe
you feel proud, you have pride, you're not humble. Mu kibi mwennyini mwokyakalira neno sigala ng'olaga abantu nti wasinga. Basebo ne bannyabo manya kukulina. We all go wrong. Ffenna tuwaba, tukola ensobi ne twonoona. Naye ekisa kya Kristo kye kitununula ne kituzza. N'ogamba Mukama, mbadde ngudde, nseeredde, naye nkomyewo, onsaasire. Wakisa asobola okusaasira. Wakisa nnyo nnyo akusaasira. Mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu, musaayi gwe tugukoowoola mu kadde kano gutwambale, obukuumi bwo butubikeko, omwoyo guno guleme kufuna kifo mu bulamu bwaffe. Tugubogolera, tugugaana, leka obukuumi bwo bubeere naffe Mukama. Bwe tutambudde obubi tusaasire, twenenya. Awulira ng'oyagala kwenenya, genda maaso. Awulira ng'ayagala kusaba, kuwadde akadde, genda maaso. Kama tusaasire. Ate basebo ne bannyabo nkuddamu nkutegeeza nti tegulina gwe gutya. No one, it fears no one. No one. Ne bw'obeera ne gukuba, tegulina gwe gutaliza. Naye kasita omanya nti okoze ensobi, wenenye. Awo oba oguwangudde, awo oba ogukubye, kasita ogwa mu mitego gyago, oba ogumaze. Baagala nnyo kambasiibule nga nkusabira ekisa kya Katonda, kusabira obulungi bwa Katonda, kusabira omukono gwa Katonda. Tukyeyongereyo mu programs zino ng'Omwoyo Mutukuvu anabatuluŋŋamizza. Tukwate ku kino, tukwate ku kiri, tukwate ku kiri, kubanga bingi nnyo 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 tebisobola kuggwaayo. Kye tunaaba tukutteko tujja kubanga tugabanako nammwe. Nawe njagala okukubiriza sharinga ne muno, muyite ajawuliriza ebigambo eby'obulamu. Nkwagala nnyo. Kutegeezeza nti mbadde nkunnyonnyola ekiyitibwa Spirit of Jezebel. Naawe osobola okwongerezaako wansi awo n'okomentinga, n'obuuza ekibuuzo, n'oyongerezaako. Kama kuwa omukisa. Nkwagala nnyo, beera bulungi. Bye-bye. Sigadde nze presenter wo Nicholas Mabega w'emizindalo gya Just Gospel Media Uganda, esangibwa awo mu ddiiro lyo Church Under Attack program amaaso ku kanisa. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Mukama akunkuumire. Bye, bye and bye. Tubirabira okusaba.